Erinyanze Mado Isaac era nga ndi Administrative Secretary wa Uganda Democrats. Andoza era nga bwe mbategeezezza nti gavumenti kino kye yakoze yabadde knee-jerk reaction nti yavudde buvi mutulo negamba nti tukole bino ne tubikola ate olw'okuba nti ebimu birabika ng'ebirungi era nga biwoomu olaba nga teyeetegese kimala nga bw'olaba bizinesi z'abantu ennyingi ennyo ezakoseddwa kati ng'ab'ebivvulu tubataddemu ssente zaabwe naye gavumenti tekirowoozezaako tetaddewo na office ebifolowinga toyinza keera bukeezi n'ogamba muntu nti kati gala edduuka lye tomuwadde ensonga zimala oteebereza biteebereze so gavumenti erina oteekawo department ey'amangu either mu minisita ya disaster preparedness oba mu finance ministry yennyini nga esobola at least okukompesatinga oba okuwaayo esente ensaamusaamu eziyinza okutambuza abantu okuyita mu kano akaseera omuntu bw'aba ategese ekivvulu katwaliwo ekyabadde ekya 28 oli yakyongezaayo naye yazuukuse naga nti ekyongezaayo 28 omwezi ogujja naye tetumanyi oba omwezi ogujja ate nayo tetuufune buzibu so gavumenti erina okuteekawo system erina okutungirira bannayuganda naddala abo ababadde bakola emirimu gyabwe mu butuufu okulaba nga ebasustaininga tuli mu Uganda nga ketukolawo ketulya kati bwe tuba nga ketukolawo ketulya wate n'ogamba nti temugenda kukola nga tosaze ku kawunga tosaze ku muceere tosaze ku kintu kyonna so tulabira ddala nga oba tulyazaamanyiza era oba tukoze mutima mulungi tukubirira gavumenti omulanga era tugitegeeza nti eddeyo zino measures eyakubye erabe repercussions oba erabe ebizibu ebiyinza zivaamu etandika okutula wansi etungirire abantu abo abanaaba bakoseddwa kumpi eggwanga lyonna waliwo n'abazadde ng'asasula fees yafuuka wa buseere miliyoni 3 amasomero agamu omwana akasomako hafu ya taamu azzi yali tabaze nti agenda kujja ewaka alina abaana 3 so kitegeeza expense y'ewaka egenda kulimu awo gavumenti weerina okuba enkalabakalaba oba engezi ekimala okulaba nga tesitopinga kiri kyonna ekitannaba nakujja naye ng'ekwasizaako wamu ne bannayuganda okulaba nga obulamu busitabilizing tuyinza okuva wano mu kino ekintu kya korona eky'omwezi ogumu ate ne tuyingira financial recess netukula mu mbeera nga tewali alina ssente ng'abantu baavu ne tutandika kutondoka ate bantu nga bafa bwavu ne tubanga tukoze gadibengalye ekyo twali twagala okutaasa tetukitaasizza ate era tutaddewo obuteesi kizibu kirala neera mu mbeera y'emu tukubiriza bannayuganda twalabye gavumenti ng'egezaako n'okuleeta abaprofesa abatawera nga baleeta eddagala eritta obuwuka obulala ate ne bagamba butta buno kale n'olaba nga gavumenti buli kyesanga egezaako okukwatakwata okulaba ng'efuna solution naye nga solutions zonna zeefuna teziri well thought about tebazirowoozezaako kimala bakola bukozi bintu nga bwe baagala bintu bye bayinza kufuniramu ssente ne twagala okutegeeza bannayuganda nti okunaaba engalo ne sabbuuni obutakka wansi wa sekonda 2 kiyamba nnyo akawuka kano kakwata nnyo ku ngalo bwe tuba tukafunye wantu kyali just mu precautionary measures newe kaba kafuniddwa ate kamala ennaku 4 mu mubiri amazzi agookya ku makya omuli ng'enniimu nakyo kikola okulaba nga preventinga obulwadde buno okuspreadinga bwe bunaaba buzze jukire wano twasuubira enzigo okuba ennyingi eka tetumanyi na gye ziri. Okay, akasembayo gavumenti yagambye nti bannayuganda abali emitala w'amawanga bakkirizibwa okukomawo bwe bakomawo bagateekebwa mu kasenge okumala ennaku nga 14 nga babajjanjaba naye ennaku ezo 14 be balina okusasulira ebisale ebyo abantu abasinga balowooza nti kino kikyamu bw'obadde buvunanyizibwa bwa gavumenti okujjanjaba abantu baayo nga bakomyewo mu mbeera eno mwe nga wiwaidi kino mukitunulira mutya?
mpozi kweyo ensonga gavumenti yalazeera bunafu bwayo, yalaze bunafu bwennyini bwe tubadde tutegeeza bannayuganda. Omuntu balina solutions bbiri. Esooka bw'oba oli mu nsi high risk ze tuyita high risk countries, sigalayo. Kitegeeza gwe gavumenti ebeekuwaddeyo oba ofa tunaaziika. Naye n'oyo ate eyeereese oba abadde n'emirimu gye najja e Uganda egambye nti bwajja ye yeesasulire, ye muntu kinoomu yeesasulire. Kati gavumenti eba ekoze eki? Because nzenzize ontadde mu karantini ennaku 14 wontadde batugambye hoteri eyakkiriza okubeera nga karantini area ekitono nnyo eyagala $10. Omunnayuganda yali eyalina okimanya nti $10 zikwata mu mitwalo 40 ate buli lunaku. Naye ono omuntu gwe batadde mu karantini takebeddwa oba mulamu oba mulwadde. Abazungu abali mu karantini obulwadde gye buli basooka kukakasibwa nti balwadde. Naye gavumenti kyekoze kiringa bw'onaasanga omuntu awo kuba onomugamba engeri gy'otunula oli mulwadde ogira owummulako wali. Naye woowummudde osasula $10 ate nga gweyeeriisa. Baatuuse ne ku level gavumenti nga abantu bamazeewo ennaku 15, 17, nnaku 2. Era twalabye bannayuganda n'obujulizi tubulina nga bayomba bagamba ennaku 14 zaggwawo. Lwaki temutuleka ne tuva wano tetulina bulwadde? So tulaba nga gavumenti ya Uganda eraze obunafu bungi nnyo mu nteekateeka yaayo okukola ki okuziyiza ekirwadde kino. Newankubadde nga babaddewo n'ebitonotono tulowooza nti bakedde bukeezi ne basoma ku mukutu gino egya intaneti ne bateekawo ebintu awo ne balowooza tujja bigenderako, naye nga tebatunuulidde ekifaananyi kya ggwanga lyonna, tebatunuulidde bulamu bwa muntu bwonna. Era tukivumirira ne sekuvumirira yonna, gavumenti erina oteekawo ekifo ne bwefuna ssomero. Bwebanga terina bintu nebifuna ssomero neteekamu mifaliso, at least abantu ne babagwera akawunga n'ebijanjaalo ne bali ebyo. Naye ne tumanya nti omuntu waliwo abantu abavaawo ebweru nga talina wadde ennusu. Tulina bannayuganda ng'ate bwajja mu Uganda bw'aba akyadde ng'abeera eri, so bwajja muntu talina ssente n'omuteeka mu karantini ey'okusasula ssente empitirivu, ndowooza tobeera pulaana mulungi. Ate ogwo muze tuguzudde nti mu gavumenti eno tebakuba ttooki mu maaso emala. So tetunagabawo nnyo kipya ekitwewuunyisa nnyo. Nga naffe UID twegatta ku bannayuganda bonna wamu abaddugavu bonna n'ensi yonna kutegeeza abantu nti obulwadde buno obwazze obupya obwa coronavirus twetaaga obukwasa amaanyi, amagezi, ate era tulina okulekeraawo okunyooma such that omuntu yenna okufunamu alina okuba nga mulamu ng'ensi bw'etambula. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza gavumenti ya Uganda okulaba nga yatutte ekiseera n'eteekawo ebintu ebyo bannayuganda bye bayinza okugoberera okulaba nga obulwadde buno tebweyongera. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna nti obulwadde buno butuuse kumpi mu nsi 15 era nga bwa bulabe nnyo bukwata ekika kya buli muntu. Naye era mu mbeera y'emu tulaba nga bannayuganda babadde basobodde okugumira oba okulwanyisa endwadde endala ezize zibeerawo. Emabegakawo twalina Ebola e Congo, twalina Mabaga, twalina ne Brazilian fever, naye byonna bannayuganda babiyitamu. So kino ekintu nga bwe tukimanyi tetunnafunayo omuntu yenna alina bulwadde buno mu Uganda. Bizinesi nnyingi ezisanyalaziddwa mu ggwanga lyonna nga ne kyetwetangira oba oliawo tetunnakifuna. Wonna obuzibu bw'amaanyi nnyo, newankubadde nga gavumenti eyagadde okutangira abantu ne tuyinza omumaliriza nga ekonome yaffe yonna egudde wansi, abantu tebakola, abaana bavuddeyo ku ssomero, okulonda bakugjeeyo, okwabavubuka kubadde kutandika mwezi gujja nga 8 bakugjeeyo, electoral commission yaffe yongerayo ebintu. So nolaba nga newankubadde nga measures ezimu
Museveni yabadde aleese ennungi naye tulowooza tebazirowoozezaako kimala kulaba nti kiddala ddala ekisinga okukolebwa mu kakyo kano ddala nga tetunafunayo muntu yenna alina bulwadde obwo mu ggwanga. So tulowooza nti gavumenti erina okwongerako, erina okutunulira ku mbeera z'abantu buli ddakiika 3 tunaaba mu ngalo n'amazzi gakyali ga bbeeyi, abantu bali waka, kitegeeza bagenda fumbisa cookers. So olina okusala ku masannyalaze oba olina okuteekawo embeera yonna okulaba nga abantu obeera nekyobayambako. Omuntu asobola kuva Bulaaya nga si mulwadde n'omuteeka mu karantiini ya nnaku 14 nga buli lunaku asasula $100. Tugenda okumaliza ennaku 14 ng'ezo $1,400. $1,400 bw'ozibalamu oba okwatira ddala millions 6. Kyokka omuntu omutadde wali ennaku 14 takola, si mulwadde, ate omugyeko millions 6. Kwegamba gavumenti bw'eba egamba nti ezze kuyamba bannayuganda, etuyambire ddala lumu. Twalaba wano embeera nga ba Keith Muhakanizi bawaayo emitwalo 6 mu kifo ky'emitwalo 6. So kitegeeza ssente zaffe bannayuganda gyeziri, gavumenti ezirina esala lukujjukujju mu bintu ebimu okulaba nga ezisigaza bwe beesazeewo okuyamba eyambire ddala. Balabye mu nsi ezimu nga baagala nakukendeeza na kurenti w'amayumba, at least guno omwezi gumu gavumenti erina obusobozi okusasulira abantu abo abali awantu awali structure omwezi gumu mu ggwanga lyonna, oba okweyivinga taxes ku businesses z'abantu omwezi gumu. Ne bwe tutaakola ekyo tujja kuba twerimba, okubanga oggalawo akatale aka bulijjo ate n'oleka akatale akalala ng'akowino nga kakola, tutaddewo measure yonna. Tusuubira nti gavumenti yalitaddemu amaanyi okulaba nga businesses zitambula ez'abantu naye nga tekoze full clampdown, because kitegeeza tuli mu state of emergency. So nga ffe Uganda Democrats tukubiriza gavumenti eyongeremu nnyo okufiiriza obufiiriza abantu tekimala. Erina okuteekawo embeera okulaba nga ekwasiza ku bantu, ku banna bizinesi. Kati amasomero agamu abaana bakomyewo, abazadde abamu tebannasasula. Tugenda kutuuka tetumanyi kinajja bwe banaayongerayo taamu esooka nga balina gisoma mu gwa 6 ate nga n'eyokubiri ebeera mu gwa 6. So tulowooza gavumenti newankubadde nga measures zabadde nnungi neyazizijje buzi ku mukutu gwa intaneti n'ebyogerako boogezaawo nga tebatudde nga ministries zonna okufunira ddala nti ministry ey'abakozi ye eriwa, parliament eriwa, kooti zonna bazisibye. Olaba mu nsi eyitale abantu bakafa bangi ne kooti zikyatambula. So gavumenti erina okutuula wansi nga cabinet ebeere ekomyewo, efune plan ng'ekwata mu ggwanga lyonna, ng'ekwata ku departments zonna, si kitono yo kyebeera. Batulowooza nti planning yabuzeemu akatini olw'okuba nti era gavumenti nkoowu.